media yafetu kusensonga bampa milioni 3 bwali bw'etaano milioni meka 3 milioni 3 zibampa bankozesa endagaano ya bukadde 5 mpuliriza bulungi namutwala ng'omuntu kubanga nali mumanyi era nendowooza ntasobola kundyamu ki yali mukwano gwange kababeere bali abaatwala ekibanja kyange tukulidde ku kyalo kimu Katone Emmanuel ne Lugamba Moses so kati babitwala ebintu byange babitwala ennyumba yali etuuse corporate kuba nali nagizimba engeri gye nalina wakasente nga ngizimbye ekisenge kyonna nga nagizimba mwenda n'ebisenge bino byonna ebya mail nga nabizimba ki mwenda ate nga nakozesa seminti mulungi ngera bakola seminti mukanga bazimba nkola ki wendi naye ennyumba bagitwala ku milioni 3 nga bulijjo Tamale & Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale & Sons Business Solutions. Wow, entebe zawe ziri very comfortable. Itayo ku Tamale & Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Kati kumachanga batujjeyo kututeeka ku foreign omusajja yasinga okunkwasa ennyo ennaku n'empulira n'ekyayi n'ekkomera singa nalina obutwa nali wabbunywera awo musajja baali bamuyita Wangali Godimans Wangali kwaya tusanga tuli ku foreign kumacha n'abuuza nti ate ono yavudde ludda naye nga busirikale kyeyava ajja n'ekiggo kyali kinene nambuuza wavuddewo ne mubulya gye navudde nankuba akantu kano kumacha kumpewo nakabira amaziga awo nga bw'oba ndaba nga gatuluka butulukusi nga sitemye mulanga naye nga gakulukuta bukulukusi era nali ngenda nakuttibwa mu kkomera eyo mu mbeera gye nali simanyi kubanga Godimans oyo yalina enkwatagana n'abantu bano abansiba kuba wano mu Lukaya waliwo omusajja eyeefuula bulooka wa kkooti yali akonekitinga n'abasajja bano abakola ki abansiba kati bulooka wa kkooti oyo nga buli lwenzijja basobole okunneeyimirira mu gundi ate yakolagana n'omulamuzi ne bakola ki ne banzizaayo yasobola okunzikirizisa ekintu kiri okulabika nga nkita bansiba bagamba nti baagala mbakolero ebiwandiiko by'enju mu butuufu bwaki bwabyo okabaga okumba oyinza n'ogakaaba ne gakala ne gokomba noba nga tokyagala negokaba nga tegaliiwo kiki kyali kitya obuzibu bwe nasinga okufuna omanyi nze nali mukozi wa Claude wali naye nenfunafunawo ku busente bwawe nengamba kanyingira okulima ennyaanya era nenyingira okulima ennyaanya naye mu kulima ennyaanya nali ntandise okuzifunamu era nga nange ntandise okulengera gye ndaga naye ekyasinga okuleeta obuzibu obwo bwonna mbeera ya covid yajja nga tewali amwetegekedde najja atuteeka mu mbeera enzibu ennyo ey'omuggalo kati essente ne zinfaako nga sikyakola ate nga nnyina okuyimirizaawo famire kati mu mbeera eyo yonna mu kulemererwa okungi covid bwe yagenda nga akendeera naye nkwata akasente ke nali nsigaza nzireyo muki mu nnimiro nkole naye bwe nagenda mu nnimiro kukola nakola era nennima naye nengenda okufulumya ebirime nga tebirina katale
akatale ne kajja kafa zinali ntaddemu zonna ne zikola ki ne zifa kati mu kulemererwa okungi olw'okuba omulimu nali nkuguzeemu era nga ngutegedde nenjagala nsobole okulabika nga nfuna we neewola nzireyo nnime ndabike nga nkomyawo ssente zange nziremu ntandika okukola emirimu gyange bwe nali njikola ki bwe nali njikola naye ekyasinga ate okundeetera obuzibu bwe neewola essente nyinawo omwami omuvubuka abeera kiragire omuvuzi wa booda abadde atundatunda mafuta awo ku kkubo kati omuvubuka oyo najja mpola essente yali ampoze miliyoni zaali 3 mu kumpola miliyoni 3 naŋŋamba buli kakadde nkateekemu emitwalo 10 kati bwe nagenda bwe nafuna essente ezo naŋŋamba nti naye okukuwa essente endagaano gye tulina okukola tulina kukola yantunze naŋŋamba kuba ffe situlina layisinsi etukkiriza kuwola namutwala ng'omuntu kubanga nali mumanyi era ne ndowooza nti tasobola kundyamu ki yali mukwano gwange nensuubira nti tasobola kundyamu lukwe kaakati mu mbeera eyo endagaano twagikola kuba nayita chairman w'ekyalo mwami Buyondo Faruku olw'okuba yali ategedde nti byambaata n'agaana okubibeeramu n'agamba agenda olabe Kyagulanyi yabakolera eki endagaano nempita wali awo yeeyita Kyagulanyi omutono kaakati Kyagulanyi Kasumwe Rutente ne omukyala Namuli ne bajja ne tukola endagaano omusajja n'akwata miliyoni 3 n'azimpa bwali bw'etaano naŋŋamba naye kyofuba okukola nti ssente bw'oba oyagala okubeera nazo tetulina buzibu kasita amagoba gabanga gakola ki nga gajja kaakati neŋŋenda mu nnimiro okukola kati omuntu eyeewoze ssente tosobola kufuna mangu ago ssente ezo ez'amagoba olake ng'ozikola ki wabuli ke najjangayo nga nkassa mu nnimiro kaakati bwe nagenda mu nnimiro okukola essente ezo mu kuziteeka mujjukire n'emyezi gitamala naye nga mbaze nti mu myezi 3 nja kuba muddiza ssente ze kaakati neŋŋenda okutandika okukola bwe nagenda okutandika okukola mba ndi mu nnimiro eyo nnima nga bw'omanyi embeera ya ssente nateekangamu ate nga ebirime binsaba ki binsaba ddagala nennemererwa okuba nga ndeetagana amagoba kati amagoba ne gajja gawerayo kati mu kuwerayo atandika okumpooninga ayagala ssente ze ne mugamba taata nti amazima amatuufu ssente zaamu zikoze eki zimbuze naye n'okusinziira ebirime ssente ezaavuddemu siziraba ate nga neetaaga okukola ki okukola naye kansooke ntoole kugana amagoba mbeere nga ngakendeeza nazirya essente zo sijja kubula kyenzikola ki kyentunda nzikuwe omusajja naŋŋamba nti ssente zange nzaagala wamu weddira amagoba gonna ne ssente zange ozikole ki nemugamba naye mu butuufu njagala obeere muntu nemugamba kumpi tulinga abakulidde ku kitundu ekimu kubanga ebyalo byesingako katono nemugamba njagala obeeremu enkanya essente siziinaawo naye kansooke enkendeeza amagoba gano ziri miliyoni zo 3 nja kutufuna kyentunda nzikole ki nzikuwe kwasi before media tugusa ensonga muzukulu wakajja nze nkubuuzaako program tugitandikiddewo gwe wenna yeewola mu bamanerenda program eno yeyo gwasuubira okwewola yali yeewozeeko bangi batutuukiridde ku nsonga zino waliwo omukyala baatwala ennyumba yo ku bukadde buna yali saidize eyo Mbende ennyumba yali yabisenge 6 nga nnene erina mu kikomera yankubira akasimu nga yagala tumutaase naye nga amazima by then bali mu lockdown Mbende tosobola kugendayo ate nga nange siri sure nnyo nti wennaagenda ne kola programu eyo asobola okutaasibwa kubanga abantu bali buli omu ali ku lulwe buli omu ali mu kunoonya kasente naye ennyumba yo baagitwala nagenda okuddamu okumukuubirako ennyumba ye baagitwala ku miliyoni 4 ennyumba yabisenge 6 ngenda mu kikomera nga nnungi nnyo yasinzikako mu bifaananyi yo nga yalugenda kiki bamanerenda bangi bawatutte properties zaabwe batutte amamotoka batutte amapikipiki bingi tetugamba nti bamanerenda babi bangi babeereddewo naye agenda najjayo akasente n'amaliriza ekizibu ki nawe n'akazaayo n'ebingi nnyo betuwulidde mu bamanerenda okuwa ssente obakuwa ssente nezikusiraanako nti obala nti abampa miliyoni 2 mu nnaku nga 2 oba 5 oba mwezi nja kuba amaze okuzifuna kyobadde osuubira nekisiraana era basinga bamubagamba nti bamanerenda abo balogo nti akuwa akasente n'onoonya akasente okamuddiza ne kabula
si byange by'abantu betuwangala nabeeyo gye tubeera baga nti ssente ya Manerenda teriimu mukisa era balogo. So mukulu gwe tuli naye wano tumusanze side zeno Bukaya abasinga obungi mumumanyi musajja muyimbi wa kadongo kamu. Ndi muyimbi era bw'oba obuuziza omukulu DJ Kikofiira ntegeera bulungi kubanga nali nyingiddeko ne mu mpaka z'okuyimba kwa Operation Wealth Creation era nakola oluyimba baluyita Toli Mwavu lwakuba nti omuntu gwe nali nkonekitinze naye omukulu Tone Sempijja tiyasobola kumpapula bulungi kubanga nze gye baateeseza saaliyo naye namukubira essimu nga mpulira ennyimba zigenda mu maaso naye ngamba nange nsobola ozeetabamu ne mubuuza ennyimba ezo omulamwa gwali ki nangamba nti omulamwa gwe baateesaako butya omuntu bw'asobola okwekulaakulanya ng'ayita mu bulimi obulunzi n'obuvubi nze ne ngufuna ne ntandika oluyimba. Ensonga no tulesesi ya buyimbi ezo oli musajja muyimbi ensonga tulese omukulu ono Bamanerenda baatwala ebyobugagga bye twogera ebyobugagga basinga obungi abakyala mbamanyi nga kyabugagga abaana kiba kyabugagga naye ekyobugagga ekyensibo libeera ettaka amaka n'ebirala ebiringanga ebyo ali ku zero lwaki Bamanerenda musajja yali atengeredde ng'afunyeewo akasente ng'omuvubuka. So sembeza akatebe tuwulirize emboozi eno oba oli awo esobola okukuyambako gwe ali eyo obutagwa mu nsobi nga ye gye yakola oba oli awo n'abatulaba banamuwa ku magezi ag'enjawulo n'akoma okukaaba nze muzukulu wa Kabajja. So sembeza akatebe gwe suubira okwewola atuteekamu akasente Tamale and Sons bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyayi mu mbeera nnungi basanga wona te opposite share gwa ina kyotunda nga kikuma bulungi nga kyawaka ozo kubanga wena ntebe sideboard emmeeza naye bikwata bulungi ozo kubanga wena office yo nenga walagadde okutunda furniture alimu batuukire bajja kuwamu akasente nawe gayagala okugula gendayo babirina mu bungi tusanze okulaba ow'ekitiibwa. Siri wa kitiibwa ab'ekitiibwa babeera beemupe anti munnange ninga essaawa eno omuntu kwegamba oba atakyali ku nsi omuntu asobola okundaba bw'ati nanneegomba naye nga ekiri mu mutima gwange tayinza kimanya ennaku gye nnyina mpitirivu nnyo era waliwo n'abantu abatuuka ne beebuuza naye obeerawo otya bw'oti okusinziira enfaanana gy'ofaanana babitegeera bantu bangi babimanyi. Mu kaseera kano nga tuyita mu bizibu ebiti abakyala batera okudduka omukyala yakyaliyo omukyala yannobako era twayawukana era lino ebbanga lyonna siina mukazi era siina nfumbira ate nga nange saalibuliddwa mukyala naye era mbatya era sisobola kusemberera mukyala olw'embeera gye ndimu siina kyengenda muwa. So twamuwali ngo akugamba nti sente ze azaagala nti azaagala wamu kakati ne mugamba nti ekyamazima amatuufu sente zamu sijja zikola ki sijja zifuna kati nasooka nenkwatako ku magoba ago nenkwatako emitwalo gyali 6 nenjitwalira omukyalo omu era kuba akakiiko betwali nabo nga tukola endagaano bamuyita Namuli nemukwata emitwalo egyo 6 nemugamba nti mwaba obuyinza kwata sente zino zikole ki oziwa omusajja nga bwe nnoonya endala era bwe navaayo nemmala nenzirayo naŋŋamba nti omusajja namukubidde essimu sente yazikoze eki yaziganye tajja zitwala kakati ne bamala ne bamuyita kolwo ne Chairman Faruku yaliwo ne tugenda tutuule wa Chairman Faruku olwo nga ngobezaamu essimu zonna musimu sibaako bye mukwata ng'ayogera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and
luxury is a pleasure. Chairman Faruku bwe yategeera ensonga ezo n'amagamba bamuyite ne bamukubira essimu najja naye bwe twayingira mu nju n'angamba nti yes mukwata ebifaananyi era sikwata na vidiyo wadde ng'ayogera mukuba nyinza obikozesa ng'obujulizi kakati era nali nfubye okubikwata mu ngeri eyange gy'ataamanya naye simanyi ate bwe baapanga olukwe ne babba essimu yange we nali ngikyajingira simanyi ani yagibba kakati ne tubyogeramu awo ensonga ye n'agamba nti takwata ssente zaki za bitundu kati ne twawukanirawo ng'aganya okukwata ssente z'ebitundu naye olw'okuba nti ffe omuntu si kyangu kyakumanya mateeka butya bw'oyinza kukola kati saasobola kutegeera kigenda mu maaso wabula byonna nabitegeera maze kusibwa mpuliriza bulungi kakati ekyatuukawo nga omusajja alemerako okutuusa lubayagala n'okunkwata bantwale ku poliisi bwe nalaba banjigganyiza nnyo nange neekubirako enduulu ewa Masaka regional CID kati ewa regional n'ayita fayiro y'abano gye baali bampaabiriddeko n'abavunaana n'abagamba nti muyinza mutya okukola ebintu bino n'abagamba nti abantu bano nabo bamanyi okukola ensobi ne babakozesa ebintu nga mwe timwebuuzizza. Kati mu kuwandika wano wasoma okusayininga wasomako endagaano eyo? Ku ndagaano eyo endagaano saagisomaako naye olw'okuba nti baali baŋŋambye nti tulina kukola yantunze ng'ate baŋŋambye nti omuwendo gw'essente gwe tuteekeddwa okuteekako tuteeka okuteekako omuwendo gw'essente okuvaluwinga ekintu ekyo singa tugeze baba bagezezzaako okukwata bano nti okusinziira ku ssente zimwagula si ze zisaana ekintu nti bo tibalina layisinsi ewola wabula we beekuumira okubanga ffe tusobola okukola ki mu bimpimpi nti sente ze baakuwa si ze zaali mu ndagaano bampa miliyoni 3 bwali bw'etaano miliyoni mmeka 3 miliyoni 3 ze bampa bankozesa endagaano ya bukadde 5 mpuliriza bulungi era n'endagaano eyo ngiina ewaka gye bankozeseyo obukadde 5 kati mu kunkwata okuntwala okunsiba kuba baliyo abasirikale baamala bagaana okunjigganya babagaa nti mugoberere ensonga ezo singa zinaagaana mubatwale mu kooti yenaasalawo kakati bantegeza olunaku lw'okugenda mu kooti era nagenda bulungi nze nakubira n'omusirikale wa poliisi naŋŋamba enkuba ekyatonya naye bweba ekedde ngenda kukubira ojje tukole ki tugende nentuukayo nti tugenda ku poliisi era naŋŋamba nti bwe ntuuka wano basikyalina buyinza ku ggwe leka nkuggalidde muno munda paka lwe banaakola ki lwe banaakuyitayo banzigalira paka omulamuzi lwe yampita nga sisibwanga kera nga simanyi kukomera kuba siri muzi wa misango naye bwe baamala omulamuzi olwambuuza yansindika ku limandi ne banvuga nga simanyi na kukomera kirimu nali nteekeddwa okugenda kuba byonna nabitegeerere nti osobola okusaba ekkomera mw'obeera ne banvuga ne bantwala erwabenge emiwuula eyo naye erwabenge gye nagenda ate nasiŋŋaanayo obuzibu bw'amaanyi nnyo bwampisa obubi era nawanjagiranga omutonzi ne ngamba nsaasire kuba ekintu kye nagwamu kyali kipya sikituukangamu kuba jjukira omuntu adamanyidde okwambala engoye z'obulungi natuukayo ne bannyambaza yunifoomu ya yero ne mpulira omutima nga gukaaba nga ku maaso kuno oyinza obutandaba namaziga naye ng'omutima gukaaba kati ku makya nga batugyeyo okututeeka ku foreign omusajja yasinga okunkwasa ennyo ennaku ne mpulira nga neekyaye ne kukomera singa nalina obutwa nali wabbunywera awo musajja baali bamuyita Wangali Godimans Wangali waya tusanga tuli ku foreign ku makya n'abuuza nti ate ono yavudde ludda naye nga busirikale kyeyava ajja n'ekiggo kyali kinene nambuuza wavuddewo ne mubulya gye navudde nankuba akantu kano ku makya ku mpewo nakabira amaziga awo nga bw'oba ondaba nga gatuluka butulukusi nga sitemye mulanga naye nga gakulukuta bukulukusi ng'olwakukubira ki ate waaliwo nsonga kimunange tuli bapya kubanga bwe nalwayo nakiraba nti bayitayo n'abantu ab'obwerere ne babakuba ku kibooko oba okitegeera kubanga bajjanga waawo oyo Godimans ng'amanyi okugamba abasibe n'ababuuza ani ayagala 5 kati ku 5 mu musibe akitwala bula nti aba agenda mu manju kakati nga bafulumayo nga bagamba nti muweddeyo nti buli omu 5 ye bwe yayagalanga okuba ku mbooko ng'abakola ki ng'abayitayo n'abakuba embooko 5 ate n'abalaga nti abazza munda oba okitegeera kugamba ye yaali fujjo lye
era nali ngenda nakuttibwa mu kkomera eyo mu mbeera gye nali simanyi kubanga Godmans oyo yalina enkwatagana n'abantu bano abansiba kuba wano mu Lukaya waliwo omusajja eyeefuula bulooka wa kkooti yali akonektinga n'abasajja bano abakola ki abansiba kati bulooka wa kkooti oyo nga buli lwenzijja basobole okunneeyimirira mu gundi ate yakolagana n'omulamuzi ne bakola ki ne banzizaayo yasobola okunzikirizisa ekintu kiri okulabika nga nkita bansiba bagamba nti baagala mbakolero ebiwandiiko by'enju mu butuufu bwabyo ompuliriza bulungi kakati okunyigiriza okwo ng'omusajja oyo yasinga okunnemeza mu kkomera oyo bamuyita Waswa Miranga yasinga okunyigiriza mu kkomera nga buli lwe bandeeta neeyimiriro ng'ayogera n'omulamuzi nga bansindika bakola ki banzizaayo era abeera nnyo ku kkooti awo kati abantu bano nabo ne bakwatagana n'oli Godmans wangali kakati lumu tuba tugenze okulima ng'omusajja ono ayagala nnyo okunkuba kibooko oyo Godmans kati nga waliyo omusirikale bamuyita Afande Naamu kati ng'abasibe baamubuulira obuzibu bwange bwe buli wakati n'ani n'omwami oli nti antulugunya nnyo Afande Naamu n'amulemesa okubeera nga ku ggaali ye nga mbeera ku ya Afande Naamu ekintu ekyo nga kimuluma era lumu yanneetikkisaako enkumbi nga nnyingi naye nga namugamba nti nagwa ne mmenyeka ekifuba nina obulumi muki munda kati Afande Naamu olw'okuba nti ye yali ekitegeera bwe yazinneetikkisa naŋŋamba ani akuwadde enkumbi ezo ne mugamba nti Afande Godmans angambye nzikole ki nzeetikke naŋŋamba nti ziteekaawo ojjako enkumbi bbiri z'oba okola ki z'oba weetikka nenzeetikka kati n'abeera n'ekinyegenyege muli ng'ayagala okuntulugunya nga naye talina wanfunira kati olumu twali tugenze okulima n'ayagala jje ng'akuba abasibe naye ng'anoonya ani nali musajja omulimi kuba kitange yanjigiriza enkumbi era n'abasibe banneewuunyanga ne baŋŋamba bakakusiba emirundi emeka ne mbagamba nti gwe gusoose naye nga banneewuunya mu kulima naye ng'era omwami oli annoonya nkube kati bwe yajja okunkuba omuntu omukulu atamanyidde kiboobo nabuukawo mu kujeewoma kati mu kujeewoma yajja n'angwa mu bulago okunkwata akole ki antuge n'ayagala okunyiga obusajja kati mukwerwanako nange mukwata mukole ki mwejjeko kuba toyinza kufa ng'olaba musajja yali anzise no kunyiga kakati munnaye mukwagala okumwetakkuluzaako yagamba nti mukoze eki mukubye n'agenda asaba n'emmundu ng'ayagala kunkuba masasi kati waliwo Afande Sergeant n'amugamba nti nedda kyo tekikkirizibwa ne bamugjawo n'emmundu ne baziggyako magaziini ne batukwata ne tuddamu ne tulima nga bakkakkanyizza embeera ne tuddamu ne tulima kakati waliwo bannaabwe be yatandika okwogera nabo n'abuuza ekintu kino nkikoze ntya Afande omu n'amugamba nti ky'olina okukola bw'oba otuuse wa osi olina okumulaga nti ono yakoze eki yakkubye oba okitegeera kakati mu kumugamba nti namukubye ne bamugamba ne uniform olina ogitaagulako ensawo okitegeera n'ogiwuzaayizaako ebitundu ebimu era bwe yakikola kakati tuba tuli awo bwali budde bwa kiro tuvuddeyo tumaze okulima kakati waliwo bannange abajja okundaba kubanga nze nali muntu w'abantu era nga ndi mukwano gw'abantu olw'okuba nti nali siina mize mibi siina mpisa mbi kakati abo baali bazze okundaba babagamba mugende twagala Kayonda Abdurashid bajja okunona munda mu kkomera kati bwe bajja okunona munda mu kkomera nvaayo nzija njogera nabo bambuuza embeera ne baagala n'okusasula essente nneme okulima ne mbagamba bannange era namugamba musiraamu nti tosasula ssente za butalima ne mugamba okulima kuno tikunkosa ne mugamba naye mu kkomera muno timusiibika ne mugamba bwe ŋŋendako eri wabweru ne ntambulako obwongo tebuwumba nnyo ne mugamba tosasula ssente era nensigala waawo nga nima kati bwe baamala okunsiibula bagenda kati banzizaayo wano omusajja yansindika okuyingira omulyango yali antomeza ekisenge nga n'omutwe gugenda kwabika kati waliwo omusajja omulala bamuyita Afande Mugume yayomba ne Godmans n'amubuuza nti kati bamusindika omutono ogwasa n'amubuuza omusajja yakukola ki kwegamba nga nawali abantu bali nga nabo kyabakwasadde ennaku yadde nabo basirikale ne mulimu abasirikale ab'ekisa Afande Sergeant Afande Mugume n'Afande Naamu naye nga Afande Naamu yambeererawo nnyo kuba nali siina buzibu nga nali musibe naye nga Afande Naamu asobola n'okuntuma ekintu n'enkireeta obuzibu bwe yalina baali bamuteekamu ssente nga missoni ye yakunzitira mu kkomera kubanga nze nafunako olunaku lumu abasibe abajja ne bandabula ne baŋŋamba nti nkubuulire nti omu yaŋŋamba nti siri musajja musiraamu
naye oli mukwano gwange nkumanya ekyokubiri oli musajja muyimbi okiwulira ffe twagala nnyo ennyimba zo naŋŋamba naye waliwo olukwa olukupangirwa olw'okwagala okutta era Afande Godmas okwagala okuteeka ku ggaali ye kakodyo naye ng'akakodyo akaliwo baagala kutwala ku ggaali ye yeefuula akutumye engeri gy'akwata emmundu mu kufuula akutumye akukuba amasasi akole ki akutte lipooti gy'agenda okukolewa osi nti wabadde odduka ng'otoloka nakuba amasasi n'akola ki n'akutta naŋŋamba nti ffe otulaba tuli munda wano tewali agenda kugamba nti kituufu wabadde todduka kubanga be batufuga era kye batugamba kye tukola ki kye tukola naŋŋamba naye fuba nnyo nga bw'osobola oleme okubeera ku ggaali ya Godmas era abasibe abo abamu mwe muli abaabuulira Afande Namu okunteekanga ku ggaali ye nga ku ggaali ye kwembeera ng'era sigivaako ompuliriza bulungi era ekintu ekyo kyannyamba nnyo okuseevinga obulamu bwange nze ne bw'olaba ndi wano sirina na 10 naye kyasinga n'okunfunisa akabiri kano kondabako buli lwe nalowoozanga gye nali ne bye nali ngenda okutuukako nendaba nti Katonda yali w'amaanyi era yambeererawo nnyo okutuuka okubeera mu mbeera eno omanyi onosayininga kakati ng'olwo maze okubeera mu mbeera eyo ekkomera linnyize n'obulamu bwe simanyidde ate nga baŋŋamba nti ogenda bwe banaakusalira kigenda kusukka kati kyampaliriza okunzikirizisa bansayiningise endagaano empya kuba bwe twali mu maaso g'omulamuzi yabagamba nti mugende bwe mubanga mugenda kukola ebintu bino mugenda bikolera wabweru wa kkooti si wange okitegeera omulamuzi w'eruka yajjaliya n'abagamba naye bwe muba mumukozesa endagaano nti mufune balooya okitegeera balooya bebajja bawandiikira endagaano eri muki eri mu mateeka n'agamba naye bwe munaakozesa abantu obuntu muyinza okisangamu obuzibu okitegeera kuba endagaano ya ssente nnyingi ate ebintu bye muliko mmwe mubikola ki mubitegeera bwe bitambula kati bwe twakomawo eno lwakuba nti ekiri ekyabalooya tibakikola ki tibakigendamu ne bankozesa endagaano era Kyagulanyi olwo yakwatagana nabali ab'akakiiko Kyagulanyi n'oyo ani omukyalo oyo bamuyita Namuli ne bakwatagana nga yabawa essente era ne mu kkooti banumirize nti nakola ki natunda naye baababuuzanga nti mwalabako ku ssente nga bamuwa essente nti ffe twakola ndagaano era ne tumanya nti bakola ki baagula naye ffe essente zitwazikola ki tetwaziraba kati nga bali awo naye nga baava ku sayidi yange ekikulu ekyasinga okunnuma abantu bonna abanziba bantu ba mu kitundu abeerusi mbakulidde mu ngalo ompuliriza bulungi ono omuvubuka oyo gwe bayita Kyondo eyanziba tukuze twemanyi ompulira naye abantu bakula bakyuka emitima kababeere bali abatwala ekibanja kyange tukulidde ku kyalo kimu Katona Emmanuel ne Lugamba Moses okitegeera abo be batwala ekibanja ne bonna tukulidde ku kyalo kimu naye banziba ebintu byange n'ensigala okugamba nti kambikwase Mukama Katonda yabimpa tafanga mpuliriza so kati babitwala ebintu byange babitwala ennyumba yali etuuse cooperate kuba nali nagizimba engeri gye nalina wakasente nga ngizimbye ekisenge kyonna nga nagizimba mwenda n'ebisenge bino byonna ebya maili nga nabizimba ki mwenda ate nga nakozesa seminti mulungi ngera bakola seminti mukanga bazimba nkola ki wendi naye ennyumba bagitwala ku $3 million naye nga ne bwe wali mpadde obukadde 10 nali sigitunda ne poloti yako nga bwe yali yenkana so bino ebipapula wamala nosayininga mu gundi baŋŋamba bw'otasayininga odda mu ki odda mu kkomera kati omuntu bw'obeera omanya amateeka kikwanguyira n'okubeera omugumu naye omuntu nga tomanyi mateeka nze nali situukangako mu kkooti sigendangako ku poliisi nga siina kye mmanyi ompuliriza bulungi kati buli lwe bandaganga nti bagenda kunzizaayo omutima ne gweraliikira ne ŋŋamba nti Mukama Katonda eyantonda yampa ebintu bino sigaali magezi gange okubikola obikola ki okubifuna naye ne ŋŋamba Mukama Katonda nga nange bwe nzize nnyamba abantu mu kasente ke mbadde nnyina akatono Mukama olinzijukira n'enfuna nnyamba naye lwakuba nti okuva lwe nava mu kkomera oba okutuuka mu mbeera eno mbadde mu mbeera gye mpangaaliddemu
nga sina wensobola kufuna buyambi kuba nagezaako n'okuwanjagira omukadde nabbanja naye nagenda okulaba nga nakyo siina kyenyambiddwa oba yabiraba nga siina kyenayambibwa naye nga munnange osanga ebiseera ebisinga abakazi be basinga okukola ki okufiibwako nenkita ono yabitwala mumanyi okwesisinkana munyumya eyatwala ennyumba ali awo avuga boda luka yaawe kuba sigamba nti mugagga ne bw'omubuuza ssente ezagula ennyumba zagamba obukadde 5 ne bwagenda ku akawunti ya kitaawe tibubeerangako okitegeera ne bwebeera akawunti ye tibubeerangako ne bw'omubuuza nti watunda kyokufuna obukadde 5 obwagula enju ya Abdurashid tazifunangako era kati yali alenga mafuta nga agalengera wali ekiragga mu katawuni kati yavaawo avuga boda awo naye enju yange yagitwala mu bintu bindoza chairman takinamu omukono chairman nga chairman w'ekyalo Buyondo Faruku sijja kumugamba nti yakinamu omukono wabula kinyinza okumunenya tiyasobola kufaayo kunnyamba nga chairman w'ekyalo amaze okutegeera ebikola ki abantu abalina omukono mu kintu ekyo okutwala enju yange yoyo Kyagulanyi Kasimu ogatteko Namuli mukyala Namuli be baali mu kintu ky'okutwala enju yange naye ku saidi yaabwe nyinza okukitwala nga abaakikozesa fitina kuba enju yange yali y'amaanyi bakikozesa fitina nga bw'onooga nti bantu ba ku kitundu ate balabye ekintu kyenfunye oba kyensitudde nga kyamaanyi nyinza okugamba lyali fitina butaagaliza mu mbeera eno wagezaako kunoonya ku bamanyi amateeka okuyambako nga balooya amazima amatuufu nga nze nali sikyalina kyensobola kubanga nali sikyalina 10 oyo okumutuukirira yeetaaga ssente mpulira buwulizi nti waliyo oba ebitongole by'abalooya oba biki naye kati nga nze omuntu abeera eruka atali mu Kampala sirina bwensobola kukijjera sirina bwensobola kitandikira so aliwo Spefo Media tugusa ensonga kwenza oba nga kuliko balooya basobola bakwasaganya ensonga ezo mukubira omulanga tomanya solofunda wayise obbanga kikati ebbanga ndooza kati eriiseewo nga tumaze okukola endagaano eyo ndooza tuyinza okuba twagikola nga mu Gwakusatu ogw'omwaka nga mu Gwakuna nga tugenda mu Gwakutaano ogw'omwaka guli ogwaggwa 2023 ennyumba yo otera okuyitawo bagyongerako ntera okuyitawo babadde tebagyongerangako naye ennaku zino nalabye nga abaagala ogikomerera ndiwulira otya ng'ogituuseeko ennyumba ng'agenda ku bukadde 3 otasoboladde okusima omusingi kankubuulire ndi musajja musiraamu kitange si musiraamu kitange musajja mukatuliki naye ndi musajja musiraamu naye mu kuba nga ndi musiraamu nebaza nnyo omuntu okubeera n'eddiini era omuntu okubeera n'eddiini kintu ky'amaanyi kubanga natuulanga n'endowooza ebintu bingi oba ne buli lwempita ku nnyumba yange eyo nfuna ebirowoozo bingi naye buli lwenkutama ku musaala bwe nti n'ensaala buli lwe ngenda okubaako ekintu kyendowooza okukola n'endowooza ku Katonda gwensinza nenkyerekereza era ekintu kyoyogedde nti bw'ogiyitako ofuna nfuna ebirowoozo bingi ne bwemba mpise ku kibanja ekyali kyenali nalekerawo abaana bange bw'onooga nti kino ekibanja kijja kulabiriranga abaana bange n'emmwanyi nali nzisimbye kuweerera abaana bange naye nga ne ku ssaawa eno n'amasomero mwe baali basomera tebakyagasomeramu lwa mbeera yantuukako omukyala yina mu mbeera ki wangi omukyala yagenda mu mbeera ki omukyala nga bw'okimanyi nti omukyala biseera kibeera kizibu okusiŋŋaana omukyala asobola okugumira ewantu we batamuwa kubanga jona luli omukyala yeetaaga keya kumulabirira kitegeeza nti bw'oba tokyasobola kumulabirira nebiri bye baba mulabirira emabega abyerabira kisobola obbaawula era siyinza kunyiiga nti oba ki nakimanya bwavu yomuwuliza
kuba nali mulabirira bulungi ng'omuntu era nga nekeya gye muwa ng'omuntu yali y'amaanyi era n'abantu banneegomba. Ye omukyala omuwuliza? Omukyala muwuliza naye nga bw'omanyi saagala nnyo kubiwulira naye kasita muwulizaako ne mpuliza abaana ntereera omutima kubanga n'abaana bange kye kimu ku kisinga okuŋŋomya omutima buli lwe mmanya nti nazaala. Okay, by then wali okola wali ku toll gate? Nakolanga awo ku road toll we nali nvudde okutandika okukola ki era ku ssaawa eno nakola omudaala gwange wali Nabyewanga kuba nasooka ne ngukola wano opposite ne Gazaawe Lukaya ng'okunyigirizibwa kususse nnyo wano ku katale nga nawo nkomyewo naye nga okola osasula emitwalo 10 omwezi ate n'ofundikira ng'okoze ennaku 4 omwezi kitegeeza nga buli wiiki okola olunaku lutya. Kati nendaba nga nakyo tikina kisobola kunnyongerako nengenda nenfuna omuzira kisa nenfuna ne mikwano gyange abanteekamu essente nenzimba emidaala wali opposite ne Gaazi nentandika nga siina wadde kasitoma n'omu nembeera waawo nga ntema ennyama nengitunulira ab'omu tawuni ne bajja ne bampagira kutuusa le nagenda nkwasizaako ab'omu kkubo. Kati bwe nakwasizaako ab'omu kkubo bakasitoma nali nfunye bangi nekijja kirabika nti kyalabikira bubi omuntu omulala n'alowooza nti nsobola okusuula bizinensi ye nga ntadde wali eyange midaala gyalumbwanga ssaawa 9 gwa kiro 8 ne bagimenya ne bagisuula ne bagimenya n'akasente ke nali nkozeewo konna ne kafiira mu midaala egyo egy'okubeera nga ngizzaawo nensobola okutuukira ne ku RDC oyo RDC n'ateekawo amaanyi mangi mu kunnyamba Pade Kayondo yasaba amaanyi mangi mu kunnyamba oteekeko Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja nsobola okubeera awo naye era nalemererwa okubeerawo olwo nannyini kifo yali ekimpangisa kanso okumuteekako amaanyi naye nga waliwo akozesa kanso kwesiyinza baatulira wano era mu kulemererwa navaawo ne ŋŋenda nkola Nabyewanga nga wakava mu Lwera kuliraana Starbex Nabyewanga we nateeka omudaala gwange we mbadde nkolera naye nga bw'omanyi nti kati ebisolo byafuuka bya bbeeyi nga ne capital sirina kuba essaawa ya leero bakasitoma nali badde mbayina naye ne capital simukola ki simuyina bwe mbeerawo olwaleero enkya tonsangawo bwe manga nafunyeyo embuzi ey'emitwalo 15 nenkozesa eyo ate sirina enansuubula za nkya mala ate kuwosaawo n'ensuubula endala kati ndi awo mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye ng'embeera si nnungi n'akamu. Wamala bino n'obivaako n'owanika? Ebintu bino saabivaako nti nawanika naye nga bw'ogamba nti bw'ofuna kaabirako naawe ate okaabira ddala. Ku ssaawa ya leero nange nenfuna omuntu avaayo okunnyamba amazima nange nsitukiramu naye mu nsituka gye nsitukiramu nsituka mu mbeera yakwerwanirirako naye si ya ssente siina yadde 10. So omuntu ali eyo wayinza okuba nga waliyo olwoyo amanyi okumateeka ku nsonga eno n'akuyambako soka omuwa ennamba yo. Ennamba yange eri 0753 7 32 72 ennamba yange. Tugera kugiddamu ennamba eriki? Eri 0753 70 3 ne 2 7 ne 2 ye namba yange ne ku WhatsApp kweri. Okay, kwesi bifamily yatukusa ensonga obaka bwasimaye bwosobola okugamba oyo mukwano gwe yatwala ebintu ennyumba yo ku bukadde 3 nakusayiningizanga nti bukadde 5. Essaawa ya leero omuntu oyo eyatwala enju yange sijja kulimba nti nyina oba kyensobola okukkaanya naye kuba kati twafuukanga balabe n'abalabe abaali ab'omukwano takyambuuza naye nga nze nakola ki nasirika okitegeera. Ekisooka eddiini etugaana okuwalana nze bwe namanya nti ebintu byonna Katonda ye yabimpa ate tafanga akyasobola n'okunziriza n'ebisinga ebyo neyatwala ebintu byange Katonda asobola okuba nga teyabimuteekateekera kukola ki kubeera nabyo kuba ffenna tubeera ku nsi kuno
naye osobola okwetenda amagezi nti nakozesezza amagezi okufuna ekintu kino naye tegaba magezi go Katonda yakusalira pulaani okulabika ng'okola ki ng'okifuna kale n'olw'ensonga eyo nze kyensinga okuwanjagira omuntu yenna asobola okunnyamba mu ngeri yonna gy'asobola okunnyamba gyensinga okwebaza kuba n'olunaku olumu nali ngenda kusitukako numba omuntu gwe sirabangako na ku maaso bwe nti gwe situukiriranga gwe simanyi naye nga ŋŋamba nti oba ŋŋende ŋŋumbe ku maka ge kyasobola kyonna kinnyambe naye ne ŋŋamba owange nyinza okukubirwa mu maka g'omuntu omugagga nga mpitiddwa mu mbeera endala balaba n'ebizibu byabwe ennaku zino baaba anyway what's be for media tugusa ensonga mbozi ya muganda waffe ogiwulidde bamanerenda mangi bakabizza abantu amaziga naye nate nabo olumu okuba nti bakozesa ebintu by'obuyayi ebingi nnyo naye nga babeereddewo ate abantu oli bamanerenda batuufu nawa miliyoni nawandikako miliyoni 3 nokuba naye ate akwadde 3 ate agawo sayiningi ate otunze 5 anyway so emboozi eno kwakya kuyiga kiggwe ali eyo tetusobola kujjawo kwewola kuba fena tutambulira mu mabanja naye ate tusikwewola mu bbanka naye nti bbanka yetutte ekyange amanerenda bano byo byabe biwanvu katukusabire muganda wange enamba eri ku screen osobola omukubirako ko omu ku magezi ag'enjawulo kuba embeera yino gyayitamu si nyangu naye nga nawe ofunemu ekyokuyiga mu puroguramu eno kwezi bifu media tugusa ensonga Ziwa and Sons batuteekamu akasente basangibwa ku Mukwano Akindi balina kalonda yonna yonna wa beddings anoonya kalonda yonna yonna wa beddings muli bed covers, duvet covers, masooka, mattress covers, mattress protectors, tawero, timba bwansiri babaita baziwa and Sons basangibwa ku Mukwano Akindi bakubireko ko bamune bannaffe abatabala and Sons basangibwa nate opposite share bagwa n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi gwe alina kyotunda nga kikwata bulungi bakigula batutunda n'ebipya nawe gweyagala okugula batuukirire balina kalonda yenna yenna wewaka balina ebitanda balina entebe sofa sets balina office chairs balina office tables zi TV zi fridge bapaita Batamala and Sons basangibwa wona Tete nongera okujjukiza mama Fina kubiriza tola abafere ku Facebook ne ku TikTok bangi nnyo abafere abakozesa amanya ga mama Fina omuntu yenna ku followinga nakuleza ndaga muntu simanya kubuzo ebagala obuyambi oyo amafere tola abafere abakozesa amanya ga mama Fina bere bulungi mweraba basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde mama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday mama Fina tajjanjabira ku Facebook mama Fina tajjanjabira ku TikTok mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fina. Yefe tukusensonga